ebyo mbulago byo waliwo ensingo eziweerako fuuti nga ggwe maama gyewagabana kibiro kyetimba obanga akabuzi akasiibe mu lwayo n'asanyusa otya tunuulira kuuma tugenderera ne kuuma tugenderera obuuma bw'ogula londanga ow'amabangalavu obulengejja nnyabo togulanga obulengejja togula obeera otutta bubeeno mu bbanga ne bulengejja okutuunyiwa yeebadde enyumye tebadde mbi yabaddeko abadde aweesa ekitiibwa buli gw'obadde otunulako abadde asanyusa amaaso go na buli kifo ky'obadde otunulamu kibadde kisanyusa amaaso go naye maama Palaso she is my brother embwa mugiwe yugati fumiitiriza katabo ka Miss Kiggundu awo wavudde obusibu bwonna era nga Muganda bw'agamba nti kagwake gutya kakiro tabulamu so n'embaga ne bwenyuma etya abaliko ne babeera bananye batya ne babeera batunudde bulungi batya ne babeera banyumye batya era tekubulako musiiwufu okujjayo kiri ekifaananyi ky'abasiiwufu ku mikolo buli mukolo gubaako abakiise kankubuulire ne ku mikolo gy'ababi kubaako omukiise w'abalungi ne ku mikolo gy'abasiiwuufu kubaako omukiise w'abanyirivu so ne ku mikolo gy'abanyirivu kubaako omukiise w'abasiiwuufu yeebalo tukiikirira ffe abasiiwuufu lwakuba maama obeera ogutta mukolo ogw'amaanyi bwe guti royal wedding ho adibaze guli n'akirako nadibanga naye Miss Kiggundu mbuusabuusa okubanga ddala oli mugagga era bwe tugamba nti Miss Kiggundu ayina abamuli emabega tetuba bakyamu kubanga omuntu w'olemererwa okulonda ambasada ow'akataboko wasobola otya okulonda omukisa ogwakuwa obugagga omuntu w'olemererwa okulonda ambasada w'akataboko wasobola otya okulonda omukisa ogw'obugagga kambabuulira ekintu kimu Walukagga muyimbi mulungi naye tolisanga MTN ng'ewadde Walukagga akalango tolisanga Chipakash ng'ewadde Walukagga akalango tolisanga World Limit oba Sendwave ng'ewadde Walukagga akalango Walukagga okusinziira ku audience ye ne byayimba ayina kukola obulango ekisitula mulondo nange kyakunywa kisufu bwebwo obulango bwebwo obulango bwa Walukagga kubanga audience ye y'abasajja abaagala ennyo amaanyi g'ekisajja obulango bwa Walukagga bulina kuba bwa Buganda kombuchwa bulina kuba bwa kaziire ayinayo n'akalanga akalala eyo past tense tonnyumiza sinze yali yeeyagula eyo past tense tennyumiza mujje mulabe bwe nnyirira nti kubanga audience ye y'abantu bakozesa bunzironziro kati ate bannavio be balina okufuna obulango bwa MTN ba Spice Dana be balina okufuna obwa Chipakash okitegeera ekintu ekyo kakati omuntu atali muyivu omuwoti okubeera ambasada ow'akatabo k'abayivu akalimu n'okufumiitiriza kyokka nga ye bw'ajja okukubawo ekigambo akuwe mulanga bw'ayogedde nga tafumiitiriza wabula ye gw'ofudde ambasada w'akatabo ak'okufumiitiriza okoze ensobi 2 ekisooka kano katabo kagenda soma busoma okawadde ataasoma kalimu okufumiitiriza oba kayita kufumiitiriza okawadde omuntu atamanyi kufumiitiriza kibanga Gerard Kiweewa kumuwa kalango mu kampuni kyao Victoria University bawadde Gerard Kiweewa yabakola akalango ka Victoria University really nga ne bebe kulu yabulwa akalanga akatuufu naddukira mu funtula kutiyabula ne muwa akalango kati funtula kutiyabula owe Fullfigure atasoma atamanyi na kuwandiika linnya lye atamanyi na kusoma ya abeera ambasada w'akatabo akalimu okufumiitiriza ate nga ye tafumiitiriza mukazi wattu buli mukolo naawunnuuna nako amanyi kimu
kekubisizaako bifaananyi ekyakisobolera ddala bulungi. Kaizi yamugambye mbu kapeegi 10 naye mu myaka 3 takamalangako.